Nkwanirizako gwe munnange akyagikuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olwaleero ntuuse ku mutwe gugamba nti okwogera kwa Amiini ekkololo. Ng'amaze okukwasibwa enjole, Pulezidenti Amiini yategeeza abantu enkumu abaaliyo nti tuleese enjole ya Sir Edward Muteesa owookubiri mu kifo kino we tuli nga tulina ensonga entuufu kyetuvudde tugireeta wano. Okusooka lwakubanga ekisaawe kino kifo kikulu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Mu kifo kino mwennyini ku lunaku lwanga 9 Oktoba 1962 Sir Edward Muteesa owookubiri ng'ali wamu ne bannayuganda banne abalala 10 yaliwo n'alaba ebendera ya Bungereza nga ewanulwa ku mulongooti eya Uganda n'ewanikibwako. Ku lunaku olwo era yaliwo ne yeerabirako n'agage nga ebiwandiiko by'okwefuga kwa Uganda biweebwayo eri abantu ba Uganda. Sir Edward Muteesa yennyini emirundi gyawerera ddala 3 ng'ajja mu kifo kino era n'okwogera n'ayogera eri abantu ba Uganda nga bali ku mikolo egy'okujjuukirirako ameefuga ejja buli mwaka. Bwe tutyo naffe kyetuvudde tukiraba nga kituufu era kisaanidde Muteesa atuusibweko wano omulundi gwe ogusembayo ng'akomyewo nga bwe yayagala ng'akyali mulamu ng'agamba nti oluvannyuma lwa byonna ngenda kukomawo mu nsi y'abajjajjange era eri abantu bange. Bw'atyo Sir Edward Muteesa bwe yayogera. Amiini ayongerako ebigambo bino. Sir Edward Muteesa aludde dda n'akomawo eri abantu be. Bwe ŋŋamba abantu be mba ntegeeza abantu bonna aba Uganda. Tetusaana okwerabira nti Muteesa ye yali pulezidenti wa Uganda omubereberye era owa Uganda yonna. Leka mbajjukizeeyo n'ebigambo bino 2. Ekisooka, musaana mujjukire nti Muteesa okufuuka pulezidenti yalondebwa abantu. Kale nno obanga yali pulezidenti mubi n'abo abaamulonda nabo balina okunenyezebwa. Ekyokubiri, tusaana tujjukire nti ebikolwa bya buli muntu bitabulwamu ebirungi n'ebibi ate nga ne bapulezidenti nabo bantu. Kale n'olwekyo tetusaana kugamba muntu nti olw'okubanga waaliwo ebisobyo ebimu bye yakola kale bye yakola byonna byali bibi byereere. Muteesa ayinza okuba n'ebisobo bye yakola naye alina n'ebirungi bye yakola. Tusaanira tujjukire olw'ebirungi ebyo era tumussengamu ekitiibwa nga pulezidenti wa Uganda omubereberye era ng'omuntu eyakuumanga ekitiibwa kye n'ataswaza bukulu obwamuweebwa. Kyali kya nnaku pulezidenti bwe yadduka okuva mu Uganda naye n'atakkirizibwa kudda. Kyali kya mukisa mubi gy'ali okufa ng'ali bw'omu era nga yafiira gye yaddukira ewala n'amaka ge. Amiini ayongera n'agamba bw'ati, tusaana okuyigira ku bino ebyagwawo era kirungi tuteekerewo ddala enkola enaagobererwanga era tugamba bwe tuti bwe wanaabangawo okukyusa gavumenti mu ngeri yonna omukulembeze w'eggwanga tajjanga kuttibwa yadde okuwaŋŋangusibwa. Bw'anaabanga adduse n'ava mu nsi ye oluvannyuma anakkirizibwanga okukomawo n'abeera mu nsi ng'omuntu owa bulijjo era taakolebwengako kabi konna. Kale bw'anaabanga azzizza omusango ogumenya amateeka anaawozesebwanga mu kkooti ez'amateeka nga gumusinze n'alyoka abonerezebwa ng'amateeka bwe galagira. Tusaana okussa ekitiibwa mu bakulembeze baffe ne bwe bataabeerenga b'amagye. Ne bwe tunaabeeranga tubajje ku bukulembeze tujjukire nga nti okusobya kwabwe naffe tukuvunaanyizibwako era kubanga ffe twabateeka mu bifo ebyo. Ebyo nno
bye byali ebigambo bya Amin ku lunaku olwo. Era nange we mbifundiikiridde tusisinkane mu kitundu ekirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.